Tuli ku mukulu gwaffe ogwa Standard News nenda element man muzukulu wa Mugema nyongero kubebaza mulina bagenda maaso n'okuba nti mutugoberera. Tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube kale gwe wenna ali eyo genda maaso obeere ng'otugoberera. Njagala kwebaza mulina bagenda maaso okubeera nga mutugoberera musindikira message tuziraba ate era ne tuzibaddiramu. Njagala okutegeeza gwe wenna ali eyo tulaba ku Standard News nti ekyamazima mukola kya ttendo okutugoberera okutulaba ate ne mulaikinga. Olunaku olwaleero njagala kutegeeza gwe bangi oba oli awo mwabadde mwebuuza kiki ensonga enkulu eyaviriddeko CDF General Muhoozi Kainerugaba okwesitula okugenda mu ggwanga lya Rwanda. Wabula olunaku olwaleero bugenza okukyanga Rwanda efulumizza ebyo oba ensonga ezayogeddwa wakati wa gavumenti y'e Rwanda nga kwotadde ne gavumenti ya wano ensonga ennekusifu. Ensonga lwaki abantu bano babadde mu kafubo kaabwe nga bo ababiri. Era wano ku Lwomukaaga ffenna tujjukira bulungi nti omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ne yeesitukiramu n'agenda mu ggwanga lya Rwanda okubaako ensonga ze boogeramu ne mukulu munne ku nsonga ezo era ze zimu zenze okubeera nti nkutegeeza lwaki abantu bano oba oli awo baatudde mu kafubo nga bagenda mu maaso n'okubeera nti bo nga bo boogera ku nsonga eziri oba ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Abantu bano njagala okutegeeza nti Muhoozi yeesitukiddemu n'agenda ne mukwano gwe oba oli awo mu kusooka gwe baali batali makambugu Andrew Mwenda. Andrew Mwenda ono basooka kubeera nga tebakwatagana bulungi ne gavumenti eno eriko kulemberwa President Museveni nga kwotadde oba oli awo n'abalala abaliwo mu kiseera ekyo. Era nga ffenna tujjukira bulungi nti Andrew Mwenda baatuukako n'ekiseera eky'okumusiba okusinziira ku ebyo oba oli awo bye yali agenda mu maaso n'okubeera nti ayogera. Naye mu kaseera kano omukwano abantu bano engeri gye gwajjamu nakati buli omu yakyebuuza era nga bw'oba oyagala Muhoozi waali abuuza Andrew Mwenda era bw'oba oyagala Andrew Mwenda waali olina kubuuza General Muhoozi okubeera nga bamanyi abantu bano. Kati nno omukutu oba oli awo ogwa Rwanda gusobodde okubeera nga gufulumya ensonga eyaviriddeko abantu bano oba General Muhoozi ono okugenda mu ggwanga lya Rwanda ng'ensonga enkulu ey'abatutte yabadde kubeera nga bateeka oba emirembe mu mawanga gano saako n'okulaba butya bwe batumbuddemu ebyenkulaakulana wamu n'okubeera nti obukuumi oba ensi zino ebbiri baziwa obukuumi saako okubeerawo nga n'olutalo olwa Congo nalwo lwennyini nga tebalwerabidde bagenda mu maaso n'okubeera nti abamalawo abayeekera mu ggwanga lya Congo. Njagala okutegeeza nti Uganda oba oli awo ne Rwanda eno be bamu oba ze zimu ku nsi ezisinga okubeerayo n'abasirikale baayo kuba ffenna tulaba nti wano naddala waliwo abasirikale abava mu ggwanga ly'e Rwanda ne bajja ne batrainingira wano mu Uganda oba oli awo nendowooza ti ne bafuna obukodyo bwe bayinza okubeera nti abantu bano ekyamazima bagenda mu maaso n'okubeera nti batambula. Kakati nno njagala kutegeeza nti Rwanda mu kaseera kano okusinziira ku mawulire agavaayo President Kagame yavuddeyo n'ategeeza nti baagala kulaba nga emirembe wamu saako n'ebyenfuna bigendera ddala mu maaso wakati nga ensi zino ebbiri zigenda mu maaso n'okubeera nti zikwatagana ate nga bano bo ate nga bwe bali banywanyi n'abanywanyi okwegamba baagala kuteekerawo ddala obumu wakati w'abantu bano wakati w'amawanga gano abiri Uganda nga kwotadde ne Rwanda. Ffenna twebuuza oba bangi beebuuziza nti Muhoozi okugenda e Rwanda oba kaki kaabaza naffe tetumanyi naye nga bangi babitunuulidde oba bakitunuulidde nti mu myaka egiddako Muhoozi oba oli awo yandikwata enkasi
okubeera nga akulembera eggwanga lino naye tetumanyi naye byonna tujja kubeera nga tubiraba bulabi kati nno muhoozi ono yeeyaniziddwa oba oliawo akulira era amagye ag'e Rwanda ng'ono ye General Mubaraka Muganga ono era nga senior military officer okuva eno mu bitundu eby'e Rwanda era nga kigamba okubeera nti omukulu ono era yatrainingirako koba amagye g'e Uganda gamutrainingako mu bitundu by'e Nakasongola saako ne Kaweeweta naye nga mu kaseera kano kati ye mudumizi w'amagye ag'e Kenya era ng'ono yamwaniriza ku kisaawe ekya Rwanda okulaba nga ajja nga bo abakulu n'abakulu batula mu nsonga zaabwe bagende maaso n'okubeera nti bateeseza eggwanga. Njagala kutegeeza nti oba oliawo nti Rwanda ebintu byerina oba Uganda nayo beyagala okubeera nabyo nze naawe naye nga njagala okutegeeza nti ebimu ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Rwanda oba oliawo nga nabino binaatera okujja nga ekimu ku byo ffenna twasoose okulaba nti bulungi bwansi ate nga amawanga gano gamulina nti bateekawo ennaku ez'okuyonja ekibuga oba ez'okuyonja eggwanga buli omu naaba nga waali ddala kituufu ali mu mirembe oba nga buli omu waali ali nga waali muyonjo okusinziira ku ebyo ebize birambikibwa oba abamu ne bagamba n'okugamba nti oba gavumenti yaffe eno ya papye yandibadde egenda maaso n'okubeera nti eteekawo enkola ey'okubeera nti esooka kusomesa kuba wetwalabye nti wakati mu kulongoosa nga waliwo n'abasirikale wabadde ebiseera ebisinga bayita naye nga omuntu gwe batadde oba oliawo ku road block talina wadde kayinja ate ng'owakayinja ye bwajja tasobola kubeerawo wabula alina kugenda kale kwegamba abamu ne batuuka n'okugamba nti mwabuzeemuko ku ngeri y'ennambika eri abasirikale bantu ki bayinza okukkiriza kuba kopolo tayinza kugaana jeno okubeera nti ayitawo ate nga kyateekwa jeno alina okuba nga agenda mirimu gye kuba alina abakuumi ate kati gwe kopolo omugaana otya byebyo bye bimu oba oli bannayuganda bye bagambye nti bino nno birina okubeera nga bijuusibwako ffenna tukimanyi nti Rwanda yemu ku nsi oba oliawo erina amateeka nga ddyo kasitookolette kasitoolimenya ekyamazima obeera musibe naye nga wano ndowooza batandise butandisi oba oliawo kubeera nti abantu bano oba abazza emisango naddala mu gavumenti oba abakozi ba gavumenti bavunaanibwa era ffenna twalabako ndowooza Anita Amongo yatandika okubeera nga kwegamba Anita Amongo ono yatandika okubeera nga akinozaako olw'engeri gyagenda mu maaso n'okubeera nti akozesa woofiisi mu ngeri ye era mu kaseera kano Anita Amongo ali under house arrest wala kyetutegeddeko ku Anita Amongo ono fayiro ye essaawa yonna zitwalibwa mu kooti kuba ziringa ezaawedde era nga mu kaseera kano Anita Amongo ayungudde bannamateeka okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nti bamuwolereza wabula bannamateeka ba Anita Amongo abaliwo essaawa zino bo bagamba nti gavumenti ebayambye efayiringe lumu omusango okusinga kooti bweneetuuka leero ne baleeta gulo ne bagukuba ate ne bakomawo enkya ne babasomera emisango emirala kale nga bonna basaba nti emisango egivunaanibwa omuntu waabwe Anita Amongo lwakiri bagikompayaringa omulundi gumu basobole okubeera nga bagireeta bagende mu maaso n'okubeera nti obaddala omuntu waabwe gumusinga oba omuntu waabwe tekola ki tegumusinga bano nno bannamateeka be bamu ku bo abagenda mu maaso n'okubeera nti bawolereza omukyalo ono Anita Amongo mu kaseera kano tujjukira kati alinga eyakamala mu house arrest kumpi kati agenda mu myezi 5 tewali kivaayo tubale mu myezi 2 okuva buyalayira paka na kati tafulumanga nnyumba era wagezaako ofulumira ennyumba obuulyawo we bayinza okubeera nga bamukwata naye nga bannamateeka be bo bagenda mu maaso n'okubeera nti batwekayo emisango oba basaba DPP
agende maaso n'okubeera nti emisango gy'omuntu waabwe bagigatta omulundi gumu. Byonna bimu ku bye tulowooza oba abantu bano eggwanga lyaffe oba gye ligenda mu maaso n'okubeera nti likoppa mu mawanga amalala kugeza nga Rwanda, nti etteeka lya Rwanda kasita omukulu oba owa gavumenti abaako n'emisango gy'akola sinakingi basobola okusiba oba n'obutadda mu ngeri mu woofiisi yonna paka obulamu bwe bwonna. Naye ffenna tulowooza nti gino gye gimu ku misango oba oli awo oba yemu ku nkola abantu bano gye bagenda mu maaso n'okubeera nti bakoppa mu mawanga amalala. Njagala okutegeeza gwe wenna nti eggwanga lya Rwanda lino bangi nyiza okugamba oba balyevuma kuba eggwanga lino ndowooza ne wane waffe oba oli awo singa obukulembeze bunaabukyuka oba oli awo waliwo ebinaagenda mu maaso n'okubeera nga bikyukakyuka okugeza nga nti mu ggwanga lya Rwanda lino yensonga lwaki omukulu ono tulaba nti Museveni oba ne Muhoozi ono tebava Rwanda. Ndowooza waliwo ebintu ebimu bye baagala okugenda mu maaso n'okubeera nti bakola oba baleeta wano mu ggwanga nga mu kino naddala ensonga y'obuveera. Obuveera bwo wano e Uganda bulinga obwagaana, naye nga bwe tugenda mu nsi eno eya Rwanda akaveera tekakkirizibwa kuyingira nsi. Kale gwe ne bw'oba olina omugaati gwo bakugamba guteeke mu kipapula osooka oyingire, naye nga akaveera okalekera ddala ku geeti, kale ku nsalo tekakkirizibwa kubeera nga kayingira. Gano nno ge gamu ku mateeka oba oli awo agaagala okubeera nga galeetebwa wano mu nsi yattu Uganda okusinziira ku ebyo ebibeera biriwo, ate okusinziira n'engeri ensi gyetambulamu. Kuba kati wano obuveera kyo lwafuuka luyimba nti tuweze obuveera ate ne babukomyawo, ate ne bagamba bakole buno. Kati mu nsi zino nga Rwanda bo ensonga y'akaveera bo tubanyumiza ne bo ba kampuni ki nga akaveera baakagaana tekalina kubeera nga kagenda mu maaso n'okubeera nti kakolebwa. Kati nno bino ne bimu oba oli awo ebitwala abantu bano okwebuuza ku bakulu bannaabwe n'okugezaako okwagala okubeera nti bakyusa eggwanga nga bo bwe baagala libeere nga litunula. Ensonga endala oba oli awo eryatwazizza General Muhoozi ono mu ggwanga lya Rwanda, oba oli awo okwebuuzaako saako n'okumanya ensi engeri gy'erina okubeera nga etambulamu. Bw'otutunulako mu ggwanga lya Rwanda, njagala kulaga nti Rwanda amateeka g'erina ate ne gakolerawo. Bwe tugendako era mu ggwanga lino tulaba nti bo nga bo ennyambala bagisaako essira. Bw'oyingira eggwanga lya Rwanda kizibu okusanga omukyala nga yambadde mini. Rwanda eno ye ina dress code yaayo nti oba olina okwambala decently, oba omwami kizibu osanga omwami nga mbwa akubye balance eryo libateeka babakwatirawo ne bakutwala mu komera. Ate abakyala tokkirizibwa kubeera nti oyambala mini. Oba oli awo byeyimu ku ebyo ng'eggwanga oba oli awo nti ebyatwaliddwa abantu bano okwagala okujja amateeka gano okubeera nti bagajja eri ate bagaleeteko wano mu nsi Uganda. Amateeka gano oba oli awo nago tomanya oba galikola oba tegalikola, naye nga ennyambala yo mu ggwanga lino bagiteekako nnyo essira. Wano ffenna sooka tujjukiremuko bagezaako okuggyawo ennyambala, era mundoza yakolako ennyambala eno yakolako nnaku zaalinga 2 palamenti neekuba ekikono kino, era buli omu bw'atyo ne bamulagira okwambala nga bw'ayagadde. Era ndowooza byebimu ku ebyo bye tutunuulidde okubeera nga Uganda oba bwebimu ku ebyo tutunuulidde okubeera nti Uganda nabyo eyagala egende mu maaso n'okubeera nti ebikoppa. Mu nsonga endala bye tutunuulidde mu ggwanga lya Rwanda, kwegamba buli kabira eyina ennyambala yaayo. Wano ebiseera ebisinga ogenda n'osanga Omuganda nga yambadde engoye tugeze z'abantu ab'embalala.
ate kitali nnyo mu Rwanda buli omu bamugamba ayambale okusinzira ku culture gy'abeeramu. Era kizibu okusanga Rwanda nga omuntu ayambadde tugeze nti kankwe ekyokulabirako wano ewaffe Uganda, kizibu okusanga nti Omuganda nga ayambadde ab'embala bye bambala, kizibu nnyo okukisanga. Oba oliawo nga wano mu nsi oba wano mu Uganda oba oliawo bye bayinza okubeera nti baleeta okugenda mu maaso n'okubeera nti buli omu abaako n'engeri gy'akola ki gy'atambuzaamu obulamu bwe. Era njagala kutegeeza nti ne Rwanda erina enkola, era bo bwe bakusanga nti oguddewo nga enkola eno egenda mu maaso n'okubeera nti etambula, okugeza nti wano kati etteeka lizze ery'okubeera nti bayonja buli Sunday esembayo, buli Saturday esemba mu mwezi. Naye ate Rwanda ekintu ekyo yakitandika dda nga waliwo n'abo be bakutte abagenze mu maaso n'okubeera nti banoza ku bukambwe bw'ensi eno, omuli okugaana okugoberera etteeka eryo nno bakusibira ddala. Oba oliawo n'omalayo ebbanga, naye wano bwe bakukwata okoma ku poliisi, naye ate eri bakukwata okoma mu kkooti, lwaki ne bakusalirayo emyezi gyo ng'esatu n'osobola okubeera nti obeerayo. Ebyo nno bye mbatunuulizaamu nti osanga abantu bano naddala muhoozi ono Kainerugaba z'ensonga ze zimu oba oliawo ezamututte mu ggwanga lyattu erya Rwanda, saako n'okuleeta enkulaakulana mu ggwanga Uganda, oba oliawo n'okukopa ebintu ebimu mu nsi eno mu kafubo ke babaddemu abantu bano nga bagenda mu maaso n'okuteeseza eggwanga Uganda. Muhoozi ono njagala okutegeeza nti baagala enkwatagana ebeere ya muggundu wakati wa Rwanda ne Uganda, era nga bano baagala n'amagye kumpi gabeere nga obunnamagye weeri asobola okujja n'abeera nga atrainingira eno ate bwatyo. Era kyo weekiri kyukirabako kuba bw'otunuulira ennyo pulezidenti abajaasi babeera afulumizza bangi babaamu naddala mu ngeri naddala okubeera nti ensi endala okugeza nga Tanzania, nga Kenya ne Rwanda, bonna abantu bano babeeramu ne bagenda mu maaso n'okubeera nti babatraininga bafulume ate badde mu nsi zaabwe nga balina obukodyo bwe babeera bayikoze eki baize baagala n'enkwatagana eno naddala mu ggwanga erya Rwanda saako ne Uganda. Enkwatagana oba oliawo ebeere ya muggundu nga jjukira mabegako wabaddewoko entalo wakati wa Rwanda ne Uganda naddala ku nsalo zino. Oba abakulu bano omanyi byabakulu byabakulu baali banyiize naye ndowooza ne batukesera ne benyiigulula bokka nga tewali abakase, era nga n'ebyenfuna saako n'ebyobufuzi okusinziira ku mawanga gano abiri bagamba nti ebyobufuzi bizizza oba ensi emabega, kale kwegamba abantu oba oliawo ne batya naddala okujja okulambula ensi zino okusinziira ku ebyo bye bawulira. Ndowooza y'ensonga lwaki etteeka lino lye bagamba nti omuntu bw'afuluma eggwanga aba si Munnayuganda, okusinziira ku ekyo kye baateekawo nti era ndowooza tulaba nti ffenna abantu bano bakikuba ekikono nga bagamba kisoboka kitya ennongoosereza eno erina kubeera nga ekyukamu olw'ensonga nti omuntu bw'aba afulumya eggwanga era asigala Munnayuganda kuba aba alina endagamuntu. Era ensonga lwaki ababaka ba Paalamenti bagenda mu maaso ne babaako n'engeri gye bateesa okulaba nga lwakiri ebintu bino ennongoosereza eno eddeyo mu Paalamenti bagende mu maaso n'okubeera nti bagiteesaako. Tukyali ku mukutu guno ogwa The Standard News, nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Njagala kuzzaayo ku nsonga y'omukyalo ono Anita Amongo. Mu kaseera kano we twogerera nga Anita Amongo essaawa yonna asuubirwa okuleetebwa
mu kooti kulw'ensonga nti fayiro ze ziringa ezaawedde wadde nga bannamateeka ba Anita Among baasabye tibaleme kubeera nga badda mu kooti ate ne wabeerawo emisango emirala egikola ki egivaayo. Anita Among ono ne twogera kati ndowooza amaze emyezi gigenda mu 2 ng'ali mu house arrest era ensonga eyamukwasa ffenna twagimanya bulungi ensonga ya mmotoka ekika kya Rolls Royce oluvannyuma lw'okubeera nti yagigula obuwumbi bwa Uganda obuwumbi kumpi 3.5 ate ng'okusinziira ku byogerebwa nti n'abakulu abafuga eggwanga lino baali tebatuulangako mu mmotoka eno naye ate omubaka wa Parliament ate Speaker wa Uganda gwe ssente zino zonna oba ozijjawa. Anita Among ye bw'atyo mu kwewozaako ye yagamba nti mukwano gwe yamuwadde emmotoka kino kye kyamuleetera ebizibu nga bagamba nti mukwano gw'okyo oyo ayinza okukuwa emmotoka ekika kino kale sooka oddeko ebbali tumale okubeera nga tukunoonyerezebwako ate nga yensonga lwaki kuba bangi bannayuganda badde basuubira nti Anita Among ono gye buvuddeko twalowooza nti mulwadde bantu nsi yalowooza nti mulwadde naye bamulemezera mu nnyumba ne bagamba nti abasawo basobola okujjanjabira ewakaawo leka kugamba nti wano Uganda tulina buli kimu omuntu kyasobola okubeera nga afuna ajjanjabibwa. Anita Among ono njagala kutegeeza nti oluvannyuma bino byonna nga bamaze okuzuula kumpi trillion 27.28 ewakaawe buli omu yeebuuza ssente zino zaavaawa era okakana nga bakutte n'abamu ku banywanyi be be balowooza nti kwe yali ayisizanga ssente zino nga kubano kwaliko munnamawulire wa Parliament ayitibwa Kulis Obole ono yali nfanfeewe era ku mulembe gwa Kadaga yali amugobye bw'atyo n'amuzza Anita Among ye n'amuzza olw'ebyo ebyagamba nti bali mu buvunanyizibwa bwereere kati nno be bamu kwabo era mu kaseera kano ne Kulis Obole ne ttiimu ye mu kaseera kano bali mu kooti gye bagenda mu maaso n'okubeera nti beewozaako ku misango egibavunaanibwa kuba Obole bagezaako saba beyiro wabula beyiro n'egaana okubaweebwa. Kati mu kaseera kano amawulire agava naddala mu nsonda okuva mu bambega ba poliisi abakola ekisoboka okulaba nga bafuna obujulizi okuva ew'omukyalo ono Anita Among bulaga nti fayiro ye yawedde dda era essaawa yonna agenda kubeera nga agasimbagana n'omulamuzi era tumusuubira nti olwokusatu oba olwokuna ayinza obutalusukka ye agendeko eruzira gyagenda okubeera nga gyagenda okusanga munne yali omubaka w'e Karamoja Agnes Nanduto era bw'otunuulira ennyo ensonga zino Agnes Nanduto ono kwegamba tukitwala nti yasaddaaka banne kuba ku lisiti ey'abamabaati Anita Among ono yaliko naye nga omanyi nti Among ono yali alina amaanyi kwegamba alinga alina kyeyakola okulaba nga erinnya lye lijjibwa ku lukalala lwabo abavunaanibwa era bw'atyo omukyalo ono Nanduto ye bw'atyo n'afiirira banne mu kaseera kano era kati wetwogera kati wiiki eno oba wiiki ejja omukyalo ono Anita Among lwasuubira naddala ku lwokusatu oba olwokuna lwa wiiki eno okusinziira ku lipooti okuva ewa IGG nti kati ebbanga liweddeyo ayina okugenda mu kooti asobole okubeera nga avunaanibwa ku misango egy'enjawulo egimuvunaanibwa annyonnyole ssente gye yaziteekanga oba ssente gye yazijja n'agenda mu maaso n'okubeera nti abaako n'engeri gya kulumpanyaamu ensimbi z'omuwi w'omusolo. Anita Among ono tavunaanibwa yekka aliko n'abasirikale ba poliisi abali ku ddaala lya AIP abagenda mu maaso n'okubeera nti bavunaanibwa ku musango guno gwe gumu era twalabakokko ne waliwo omusirikale wa poliisi gwe baakwata nga ono buli ekyalo kifa mu bo nga adde ebbali yeetegula nga abanga yeefudde agenze emmanju
oba mu kabuyonjo ng'essimu agiwulugumya owaayi tujja tegula bino oyo nno bamala mutulakinga nga beebuuza ani awa Anita Among ono amawulire buli kye tukola tugenda okutuuka nga ye yakitegedde dda bo bennyini ne beekolamu omulimu bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bamukwata oluvannyuma lwo buli omu okubaako omuntu gwe baafuna bonna gwe baali batamanyi bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okutwakinga buli omu essimu yali akuba nono ne bakizuula ng'ate mu bo abali bagenda mu maaso n'okukola oba n'okunoonyereza mwe muli yali agenda mu maaso n'okukubira Anita Among ono amasimu agali ag'okumukumu era okkakkana nga Anita Among ono bamaze okubeera nti bakizuula nti omu ku bo yabakubira amasimu era ono bamukwata ali ku PSU gyagenda mu maaso n'okubeera nti avunaanibwa era bwe bamugjayo nga bamutwala ku barracks bagende mu maaso n'okubeera nti kino no kitegeeza ki eri eggwanga nti abantu bano oba oliawo ebiseera ebisinga kituwa ekyokuyiga kiki naddala engeri gye tulina okubeera nti tukozesa mu woofiisi kati mu kaseera kano Anita Among wadde nga yaggiddwako obuvunaanyizibwa obusinga naye bamuwa akakiiko era nga ono mukama we Zaake manyi olutalo mu palamenti luno lwali lunene nnyo okusinziira ku ye ne Zaake lwali lunene nnyo era okkakkana nga Anita Among ono akoze ekisoboka okujja Zaake ku kamishona wa palamenti naye ate kati essaawa zino Among ali wansi wa Zaake bino nno njagala okutegeeza nti nga poliisi byonna kati ebitunuuliddwa kwe kulaba nga Anita Among ono yatwalibwa mu kooti njagala okujjukizaako akatono Anita Among ono okuyingira palamenti yasooka yajjira mu kibiina kya FDC ebukeediya jjukira nti FDC wano mu Uganda ebibiina bibiri oba oliawo n'abalabe basinga okumanya FDC ne NRM kuba bo balina enkambi zaabwe ate engeri Besigye gyali mu Northern nga nayo bamumanyiiko mu Western yensonga lwaki nti FDC ekyali y'amaanyimanyiko naddala mu outside Buganda era ono gye yajjira kyokka mu kujja bw'atyo neyesoga ekibiina kya NRM banne oba oliawo ne bamugamba nti gy'ogenze ojja kulaba naye nga mukazi wattu yetakola ki yetawulira Among ono bingi ebize bibeerawo omuli okubeera nga yagenda mu maaso n'okufuna ebirabo okuva mu ggwanga lya Italy saako ne United Kingdom era kyokka nga bino byonna yabikola nga ebiseera bisinga omukulembeze w'eggwanga tamanyi era okusinziira ku DPP omusango avunaanibwa ne ku musango okubeera nti abakozi abamu yagenda mu maaso n'okubeera nti aleeta abakozi oba oliawo nga abakozi bano abasinga obungi baali tebalina biwandiiko oba baali tebalina documents zibakkiriza kubeera nti bayingira mu palamenti eno naye ku buyinza bwa Anita Among ye abantu bano bw'atyo yagenda mu maaso n'okubaleeta era ng'akozesa obuyinza bwe era nga mukadde ako era bw'atyo n'arecruitinga ba staffs ab'enjawulo naye nga palamenti oba naddala kirani wa palamenti nga ye talina kyamanyi nga abantu bano yagezangako kuba kirani wa palamenti yagezangako okubasaba oba tugiyite okubasaba ebiwandiiko ebibakkiriza okubeera mu palamenti naye nga wakati wa omukyalo ono
nga ye akuba bukubi kasimu n'abagamba temugeza kwegamba nga n'abali bakola okunoonyereza nabo batwesa ne babivaako olw'okuba omukyalo ono yali alina amaanyi ate yalinga nnyo ku lusegere lw'omukulembeze w'eggwanga. Amongo ono ffenna tuwuze nti oba oliawo bino yabikola ng'ali nnyo n'omukulembeze w'eggwanga ng'ali nnyo ne muhoozi ate nga oba oliawo nga abantu be yabeerangamu ate be bagenda mu maaso n'okubeera nti bamuggyako obuyinza bw'alina oluvannyuma lw'okubeera nti nabo beekengera engeri omukyalo gy'akozesaamu ssente y'omuwi w'omusolo, engeri gy'akozesaamu obuyinza bwe n'abaako ebintu byakola nga ye ate nga bo baali bagenda mu maaso oba baali nga bo babiraba. Ffenna juzi nabagamba nti omukulembeze w'eggwanga bwe yali mu bitundu by'e Bukeediya yabuuzaako ku Anita Amongo nti naye ssente ezikola bino zo zivaawa. Amongo ono ne yeebuzaabuza bw'atyo naye nga omanyi bino byonna kwegamba alinga babiraba ate nga mu kaseera kano kati kyekiriwo. Anita Amongo ono avunaanibwa n'abantu bano okuli Kulisa Obole ono ye yali akulira ebyamawulire ku Paalamenti, Daniel Odiro ono Director wa Human Resource, Leonard Okema ono Executive Secretary mu office ya Speaker. Yensonga lwaki Speaker ono yayangulibwa nnyo okubaako n'ebintu ebimu byakola. Rajabu Kaya Semakula ono ye Principal Research Officer nga kwotadde ne Emmanuel Emulon Okwi ono naye wa protocol. Protocol twakoma kuzimanya oba gwali kiwano. Twakoma kuzimanya protocol emuluka zemwalabanga protocol nga buli omu yeebuuza ddala protocol kyekiki eno. Kati byebimu ku ebyo oba oliawo abantu bano bebagenda mu maaso n'okubeera nti bavunaanibwa nga n'omulala kuliko Vincent Otebata ono wa Capacity Development Officer, Method Muleba the Ugandan Parliament Circle Chief Executive, ne Stella Itute ono yali supervisor ku Parliament. Era nga bano mu kaseera kano bo bali eruzira gye bagenda mu maaso n'okubeera nti babaako n'engeri kuba nabo bamanye nti ensi eno bwe mubaako bye mukola eruzira baalizimbira mmwe. Kati namwe mulina okubeera nga mwebakayokko naye banaatera okudda kuba omwezi guno gutandika oba nga 10 omulamuzi we yabagamba bakomewo oba ddala bbiiro zaabwe oba baziteeka mu nkola oba bazigaana. Naye nga ebimu ku ebyo Anita Amongo ono mu kaseera kano gye gimu ku misango oba oliawo egimulinze okubeera nga gimuvunaanibwa ne banne bye yagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima aba balina engeri gye batambuzamu woofiisi yaabwe n'okutuusa kati emisango egikyabafuukidde ekizibu. Omanyi okusinziira ffenna twalaba nti Lukwago mu kukwatibwa kwa Anita Amongo ono Lukwago naye essaawa zino omusibe naye ng'omusango guvunaanibwa naye kubeera nti yamanya ku lukwe lw'okuvunika gavumenti mu buyinza n'agasirikira amawulire gye gimu ku egyo gigenda mu maaso n'okubeera nti gimuvunaanibwa. Ate bwe tutunuulira Lukwago ku bigambo byavaawo n'agamba nti Anita Amongo ono twamugamba dda kuba ne Lukwago yasooka mu kibiina kya FDC bwe yajjira ku Walodi Meya ne bafunamu obutakkaanya era okakkana nga nabo bakoze ekibiina kyabwe. Kati bo ekibiina kya FDC bakituuma FDC NRM wabula nga bo bagamba nti bo beewaggula tesiba FDC yensonga lwaki basalawo okukola ekibiina kyabwe ekya PFF mu kaseera ako. Naye mu kaseera kano Anita Amongo juzi nakugamba nti takyalina wadde emmotoka emutambuza era wakati mu kusoma embalira y'eggwanga yavaayo ku mukutu gwe ogwa Twitter. Anita Amongo agamba nti nandibadde nzija naye sikyalina mmotoka gye ntambuliramu
ye Anita Among asobola okubula emmotoka ku masomero gaali. Najjukira bank accounts bazikwata tebakyakirizibwa kubeera nti kugibwako ssente, nazo bagenda mu maaso okubeera nti bazirondoola okumanya ssente alina mmeka, ssente mmeka eziyingira ku akawunti ye. Ate jjukira omanyi abantu ba gavumenti bano balina obukodyo, oba oliawo nga Anita Among ono tebamubuulira bukodyo ki bo nga bo bwe bakozesa. Kati kankuwa ekyokulabirako nti Kadaga ono ye alina ebyobugagga bye bingi, niye ebisinga okusinziira ku byogerebwa nti ebintu bino bw'oba ddala nga olina ebyobugagga ate ng'oli mukozi wa gavumenti, jjukira gavumenti evaawo n'esaba muleete ebintu byammwe byonna bye mulina. Bwe mugaana gwe baba bakuggyako obuvunaanyizibwa. Abantu bano tulowooza nti balina ebintu byabwe naye biri mu mannya g'abantu balala. Ekyalema Anita Among ye nga buli kyagula akiteeka mu mannya ge. Kino nno kyaleetaawo ebibuuzo bingi nga beebuuza omukyalo ono ssente zino azijjawa. Paka nakati bakyebuuza, naye byonna tusuubira okubeera nga bijja kuzuuka wakati nga bagenze mu maaso n'okubeera nti kooti emuvunaana. Tujja kuba tubirondoola okutuuka omusango bwe gunaggwa, nga bwe twali ku gw'omukyalo ono ow'amabaati. Yali state minister w'ensonga z'e Karamoja, Agnes Nandutu, naye byonna bwe bityo bye byagenda mu maaso n'okubeera nti tubibawa. Sigenda nno kubeera wano nze nga nsukkawo, nkusaba genda mu maaso subscribing olayikinge. Mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema.